Ku ssaawa nga 2 oba 3 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero omuliro guno wegusuubira okubanga we gwakwatidde ng'abayizi bali mu bibiina n'abandi mu dduwa. Ekisolo kya siniya esooka kye kyayidde awatali kusigalawo yadde akantu. Waliwo kalumpa aba Fulfex lwe gwatandikidde singa ka superintendent singa bajidde in time tikyandibadde bwekiti. Abazadde b'essomero olwakitegedde baazambalidde ku mugongo nga nswa yogayoga nga bagguse ku ssomero okubuuza embeera abaana baabwe gye balimu. I know what to do. You get your pay. We go ascertain the damage and come and inform our fellow parents and we move away. We are not going to. Abamu baasoose na kulowooza nti waliwo abaana abafiiridde mu muliro. Nze abadde ku muliro nza gulwanya. Nkugambye nti teri mwana alumiziddwa, teri mwana alukoze ki? Lufudde. Kati buli mwana ali ki? Ali mulamu. Poliisi yasobodde okukizuula nti obuzibu bwavudde ku masannyalaze era neetegeeza nga bwe watali muntu yenna yafiiridde mu njege eno. We bukeeredde ng'embeera mu ssomero nzikakkamu era ng'abalikulira bali mu kutema mpenda okulaba ekiddako. Abaana abafunye ekizibu tuyise abazadde baabwe babatwale bamale kubagulirayo ebintu ebitonotono. Emyaka nga bwe gizze gitambula ebikola by'omuliro mu masomero bibadde bikendedde wabula singa kino kiddamu poliisi n'amasomero bandibanga bazzeemu okuteekebwa ku bunkenke. Solomon Kaweesa, NTV ku ssaawa emu.